tukolesa mu kuumulako nenga tukyagenda mbasa ne program Amakya Amalungi otukomekereza tukoze tuvudde ku byekayunga tubadde ku omanyi kitesinza okunyumira anyway akati munanga tutukaze edda just kale nekyo nakinyenyedde jajja ngo omusajja nnyo ne musojjezaawa kuba nekyo kuba tatenti kyakibuyaga kyaye kudduka misinde nimbi eki anyway yabadde bituufu kulali wali okusaba overnight omusumba chakala kusabira wone obuddugavu ole omweru kampita batogenda okujja mu kyacho lwalero bade mbayita mulema yaje musiziro kubanga je muli ebule nebweya mujye tusabeko na kulwalero overnight kama yetagisa alikati yetagisa nnyo omusumba Andrew Jengo n'omusumba pastor Iga baba kwaseganye baba bije basabire baba lungamye ebintu bitambule baba yegalinga bomunenga asaba miracles ne zibaawo kati the fantastic duo aha tukomekereza ngabe government twali ekyankwanzi tuyina ebintu bingi bitesebwako nga nekimu kyaliko kimu ku bill kwekola akabondo ka Buganda mu NRM tukira nga parliament badde makabondo akabatwala bonna abaka parliament nenga ulimo kereketubira ka Buganda kokasi abo nabona abaka badde mu Buganda kokasi kadete ekyankwanzi byakyusemu ne NRM yakoze akabondo kayo aka Buganda eyo nembera tesanyusiza bali opposition nga baga nti at least wadi basagaza kana kabagatta ka Buganda kakata terwachi baba temyemu abula tebano baba ina bagamba bayine bigendera byanjawulo baby gendera yabo wapi koka sene bakoze within NRM ya Buganda ekigendera kyabwe cho kyakutuusa njiri oba buwereza muri masasa gonna gachi kutunyikiza Buganda yonna ndowooza eri basigaddeyo Buganda kwakasinga mu parliament niye nga munne kintu kyaffe kino kyadde kyankwanzi twafunyemu eyo kwakase eyo within NRM enokutambuza enjiri kulembera omubakawo kitekeko haliwa owekasanda omubaka wange owekasanda ani Ssemeyi former police spokesperson ye yagalide mu government eno ate kati yanyiga yogeza maanyi mereri yaliko musirikale kozi lera soza abe omwaka oyo akulira akabondo ka Buganda mu NRM teka kokoti akagenda okunyiriza omukulembeze gwanga obululu mu Buganda ebyo kunyikiza enjiri ne mu buluza twagendera bwerere mengo kusomoza bakwetwafuna nti kuba bakabiri mu omusamba ba NRM abatagikwatako ababaka 12 bali bava mu kabondo kaffe ngate baki ba NRM kati okuvulo ne tubanga tusanze okusomozebwa nti ewa ssentebe waffe w'ekibiina era president wa Uganda John Kaguta Museveni tubaite tunafuna mukisa kumusisinkana naye nga banaffe ab'obubondo obulala bagendayo ngira n'amatu ge beetikka tugawulira ate njagamba buulire nti ebyobufuzi bino bibeera kibalo kubanga omuntu bw'onoosindika omuntu alinnye gye gava kati bw'osuubira agenza okusakira anaasakayo ki oyo nno ye Ssemeyi sijja kumulabira olunaku lwe luyakiriye waabwe ye Kasanda okudumira ekyogonyo lwe emisinde gyamukomezebwawo kyuma kya Yesu era sala mwerabira maaso g'omutanda baali saidiwo zaamwe emitiyano eyo mbyalo byammwe gye mubeera gye baali bagenza okukolera omukolo bagala omukolo kyobwo naye ogwaliko omutanda ndowooza waliyo omukolo ogwo omwana kyuma kya Yesu gye yava n'agwa amalaka oyo mukulembeze Ssemeyi n'agwa amalaka otuuka omukulamu omumiro era sengati yali akakalu gwamba yali amusse Wamaiya tasemeye omusajja wamwe yaliko police omusagira munage era kyatokozedwa nti ekyemani wakabondo ka NRM akagenda okutuusa enjiri mu Buganda musaka kafuna kachi akaganda naye kyagenda mu maaso basically abo nze nagamba waliwo group y'abantu evaayo nga yinoonyeza byayo Ssemeyi kati basalawo kiba kibe kuba naye amanyi tayinza okutadda mu parliament kati kati byonna nabyalina okukola nobikolesawa zino byonna nabifunze ziba sente azifune kati kuba akabondo kabadde waka NRM akula omunyendesa ennyonga nga kabatwala bonna
okubanga batikira NRM si zonna ewakabaka eyo aba opposition ya Buganda nge combining all political parties the muntu agala okukola kyokusindika mu bigera bagira anti kanokoko specifically si kyanjawulo nyazi sachi balina akabatwalanga aba parliament balinamu kyokka naka opposition yokka ewakabaka balinamu naka NRM yokka okitegeera balinamu subdivisions kati kano basically kabadde ku NRM yokka so si bonna aka NRM kakulya muyanja ki Senyonga. Kati ono alina kyagambye nti ku babaka 27 abaagaana okakwatako kuliko baagala bamatiza basobola okuba nga baddamu okukola ebintu mukulembeze bye yeetaaga ewakabaka tukola bya mukulembeze kati gyayagala era kikugambye nti tugenda kukakasa ensonga eno tunyikize tebagitaddewo nti kugenda nga ye kokasa egenda sigalawo yamuyanja Senyonga batwala bonna naye eno bagikoze bakakoze basically nga keekyo katulabe kyekanaako nekambuze kanayamba okutamuza enjiri mwene wansi muntu wa wansi kanakyusa emitima gy'abantu abanyiivu abagaa nti president obola agana kyakoze kanabakyusa tekajja kukola tekajja kukola akabona akulembedwa Ssemeyi olaki tekakola tekajja kukola nze ngamba kajja kukola ekyo ze nkigambye olwekyo tunakawulira gye kanakira akabona kagenze kalugende mu sports ensonga z'ettaka anyway tujja zogera ku Monday mbulamu kufuna abantu tuwuziganyeko nabo kintu kinene nnyo ekyo okay microphone. You love me very much. So this is Baby, I love you. Baby, I love you. I love you too. I love you, Mama Dani. Yeah. Kawala. Mama Dani. Yeah. Nakabanyo. High five. High five. Yeah. High five. High five. Wanange muntazi. Kakati. Onywamu katini. Onywamu. So you take some kulaba. I see you. Bye, Kata. Bye. Okay. Bye, baby. Bye, baby. Magala. On Saturday morning, lugenda kuba lwa mpeta. It will be a day of ring. Jango fune empete y'obugagga. I'm going to get a ring of riches. N'ensigo y'emitwalo 10. With a seed of 100,000. Ennaku z'omwezi nga 6. The rate of 6. Jango fune empete egenda okugatta ku bintu byewali tolootanga nako. That is going to join the thing that we have never dreamt about. Byonna biri mu wiiki esooka. All of them will happen the first 2. Sports mu makya amalungi olunaku olwaleero naye nga nsooka okubuuzaako nti munnange wasuza otya nno kantwale butereevu mu mawulire ate okuvaako mu nsiike ey'ebyemizannyo league zonna around the world zayimiriddemu kubanga tuli mu kwetegekera qualifiers eza Euro n'eza Africa Cup of Nations ng'era wano ewaffe Uganda Cranes yasitula n'eyolekera Egypt gyebadde nga ku lunaku olwokusatu basamba omupiira ogw'omukwano ne tiimu ya El Gaish wali mu Egypt era ng'omupiira guno gwaggwa goal emu ku emu eyaffe eya Uganda yateebwa omuvubuka Moses Waiswa ono ye musambi w'omwaka according to FUFA Awards era nga we tuli kati kitegeeza nti tiimu weeri si wabi nnyo ku lunaku olwa Sunday tugenda kuba tusanga bannaffe aba Taifa Stars wali e Tanzania mu Dar es Salaam era nga tiimu egenda kusitula olunaku olwaleero okuva mu Egypt eyolekere e Tanzania ate tusamba omupiira gwaffe ogusembayo mu Group L mu Africa Cup of Nations qualifiers byonna ebinabivuddeyo tujja kuba tubikutegeeza njagala ojjukire nti yo Uganda yayita
tawoddawo okwetaba mu mpaka zino era nga tulina points 13 mu mipiira 5 gye twakasamba. Ffe tukulembedde ekibinja kyaffe, mulimu Lesotho, mulimu Cape Verde, mulimu ne Tanzania. Ku lunaku olwa Sunday tugenda kuba tusamba omupiira ogusembayo. Tanzania yesinga okwetaaga omupiira guno naye era nga ne bwegwangula erina okusigala ng'esabirira Lesotho ate ebeere nga tekuba bannaffe aba Cape Verde. Eyo ye Africa Cup of Nations awo Uganda weeyimiridde mu mupiira gwe twasambye ne bannaffe aba Egypt. Onyango si yakutte goal era nga Emma Okuye yabadde captain mu mupiira ogwo nga nkujjukiza nti gwo gwawedde goal emu kwemu. Mu mipiira gy'okwetegeka gyonna Uganda tekoze bubi, eno draw teyabadde mbi nnyo kuba ne gwe yasembayo samba wano ne Kampala Regional Club Uganda Cranes yateeba goals za 4-0. Kakitegeeza nti ku lunaku olwa Sunday amaaso ku lutinde akabina ku ddongo ng'olwetwetegereza Uganda Cranes geyingira butereevu nnyo okwetaba mu mpaka za Africa Cup of Nations. Olunaku olwaleero era empaka zino zigenda kuba zisambwa, qualifiers zigenda kubaayo. Bannaffe aba Morocco bagenda kusamba ne Malawi, Nigeria egenda kusamba ne Seychelles, Mauritania egenda kusamba Burkina Faso, Angola egenda kuba eyambalagana ne Botswana, Sudan erine Equatorial Guinea, Tunisia erine Swaziland ate nga yo Gambia egenda kuba esinkana bannaffe aba Algeria mu mpaka za Africa Cup of Nations. Zino zigenda kweyongererayo paka olunaku lugenda kuba lwa Sunday ffenaffe aba Uganda lwe tugenda kubanga tusamba. Ate yo ebweru wa Uganda ne bweru wa Africa bo bannaffe aba Europe empaka zaabwe eza qualifiers zatandise ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero nga mu group C bannaffe aba Netherlands bakubye Belarus goals zabadde 0. Goals za Netherlands zatebeddwa Dipe yatebyeko goals 2 ate nga ne Van Dijk naye yatebyeko goals. Gwe kumpiira gwabadde wakati wa Netherlands ne bannaffe aba Belarus. Yo Northern Ireland yakubye Estonia goals zabadde 2-0 ate nga mu group E Croatia yakubye Azerbaijan goals zabadde 2-1 ate nga yo Hungary yagudde ku kyokya kuba bannaffe aba Slovakia bagikakanyeko ne bagikuba goals zabadde 2, Hungary nga tekuteemu wadde n'emu. Mu group G Poland yesasuliza ku Austria bwe yamukubye goal yabaddeemu ku 0 ate nga Israel ne Slovenia bagudde maliriga goal emu kwemu. Mu group I bannaffe aba Kazakhstan bakubye goals 3, Scotland n'abanga yaviiriddemu awo teyateebyeyo goal wadde n'emu ate nga Belgium yazze ku Russia abategeka ekikopo kya World Cup eky'omwaka ogwedde ne babakuba goals 3-1. Eden Hazard yateebyemu goals 2 namba. Ono ye musambi wa Chelsea yateebedde Belgium goals zabadde 2 kweze 3 ze baakubye bannaffe aba Russia. Egyo gye mipiira egyabaddeyo ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero naye nga European Cup kweyongerayo qualifiers zikyeyongerayo ng'era ekiro ekyaleero group A bannaffe aba England bagenda kusamba Czech Republic. Mu mpiira guno Rashford tagenda kubaamu kubanga ayina thigh injury, ayina obuvune agenda kuba amisinga omupiira guno ogwa England ne Czech Republic. Bulgaria egenda kusamba Montenegro ate nga mu group B Ukraine olwaleero egenda kusinkana bannaffe aba Portugal. Omusambi wa Ronaldo yakafayiningibwa emitwalo 10 olw'okuba yakola celebration gye bagamba eyavoola ku mupiira guli gwe basamba ne bannaffe aba Atletico Madrid. Ate nga ye Luxembourg agenda kusamba Lithuania era nabo mu lunaku olwaleero nabo ba mu group B. Mu group H Moldova agenda kusamba France, Albania agenda kuba ne Turkey ate nga Iceland agenda kusamba Andovia. Egyo gye mipiira egiriyo olunaku olwaleero mu ekyo kibinja naye nga njagala ojjukire nti empiira gino gigenda kutambulira ddala nnyo throughout the weekend nga tuli mu qualifiers, mu Africa Cup of Nations qualifiers ne mu European qualifiers era nga tweyama okutuusaako byonna ebinaaba bigenze mu maaso. Naye nga sinaba kusibula njagala okujjukiza ng'omuntu omukulu ali eyo nga wandyagadde okusoma otuule P7 otuule senior 4 otuule senior 6 nkuzigira essomero HK Adult Education Center. Bano basangibwa wali ekatwe okulinaana Gelp petrol station ku kizimbe kya HS Kibirige Plaza. Basisinkane babe nga batuukiriza ebirooto byo obudde mwe busomera bulungi nnyo nnyini ddala ate nga n'ebisale bisaamusa
bawesaamu kale nno batuukirire kubira atwala essomero lino omukulu Katalemwa Isaac ku namba 0706 nyanya 279 0706 nyanya 279 beba HK Adult Education Center wali ekatwe okulinaana ettaawo erya Katimba. Nze mbadde Fortunate kankwerekereze ate nkulekere Irene ajje akongereyo mu program akumata kumira mpeera mami nkutumiddeko wonna wooli ne Mama Regan mubeere bulungi mweraba.